Ekiri ekawempe munnange ewamu sibirungi naye ng'ate okulonda kugendera ddala mu maaso. Bannamawulire bali mu kuba nti no batulugunyizibwa, bannamawulire bali mu kuba nti nate bakubibwa, era nga kamera z'abannamawulire abamu munnange zoonooneddwa. Ebyo nno we bityo ebiri amawulire si malungi eruddeeyo, ate nga munnange bannamawulire balina okubeera nga batuusa ku ggwanga ebigenda maaso mu kitundu ekyo. Kale nno n'abeesimbyewo munnange bo abasinga bamaliriza okulonda. Twalabye ku munna kibiina kya NUP twogera ku kanso Nalukola ng'alonda, ate era ne tubeera nga tulaba ku Alex Luwemba ng'alonda, twalabyeko munange owa NRM ng'alonda Farida, ate era ne tulabako n'abalala abazze nga balonda nga woli mu kulaba ataawo mu bifaananyi. Naye ng'olunaku olwayo tugenda kubeera nga tutegeera ani agenda okuddira Honorable Segirinya mu bigere. Kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo mukyalo wa Pastor Bugembe aliko kyagamba. Mukyalo wa Pastor Bugembe avuddeyo ku mutimbagano n'abeera ng'abeebaza nga woli mu kulaba screenshot eyo, agambye nti mwebale kumwagala. Mukyala wa Pastor Bugembe gwe mwasibyeko Pastor Bugembe avuddeyo n'alyoka agamba mwebale kumulagalaavu, mwebale kumwagala, nga woli mu kulaba munange caption eyo yagenze ku TikTok ye n'abeera ng'ate abeebaza bwe bityo nno webiri. Ye Minisita Balamu asazeewo okubeera mu kawempe era agambye nti baafunye oba bababiddeko mbu abanupu mwabadde mwagala kubeera ng'ate mubba obululu, sinakwagala mbu mwabbi obululu kakati bali eyo okuba nti nno babukuuma. Katubere nga tukuwa Minisita ate oluvannyuma tubere nga tukuwa ne Kanso Nalukola akuwulire oba abeeko kyakugamba oluvannyuma lw'okulonda. Nga batugambye abanupu baprintinze obululu 5,000 ku Nasa Road. Obululu obwo baprintinze babukutte obumu badduse nabo basenyonyi n'abalala abanupu babulina. So tugenda kukuma boxi nga tewali muntu ayingiza kalulu. Yes. Baprintinze obululu ku Nasa Road ku Nkuruma, bakutte printer ayabadde ne nyini printer bamukutte. Bya security. Amawulire mangi ge tufuna agolesa nti waliwo okubba oba waliwo ebiteekerwa okukola. Mulimu okuba nti bakuŋŋaanyiza bato baffe abavubuka okuva mu ghetto bajje bakyankalanye okulonda awalonderwa mu polling stations ez'enjawulo. Olwenna emmotoka ezo ezitaliiko number plates zijje n'obululu obwawedde dda okutiikinga balyoke babuyiwemu. Tutegeezeddwa ebifo bingi eyo gye bali mu kuteekateeka nga batiikinga obululu. Batugambye ewa mukulu wange mukyala Sauda Nsereko nti waliyo bye bakola naye tetunnakakasa butuufu bwabyo. Madina Nsereko ekyebando nti waliyo abakwata mundu abapoliisi n'abamaje bali eyo batiikinga, nti Pastor Luwaga naye ali eyo Nakamiro, naye tubirondoola. Amawulire gonna ge mutuwa bannange tugatwala nga ga nsonga era tugalondoola, n'ebifo ebyo tugendayo tubakyalireko tubabuuze bannange kituufu ebiboogerwako bituufu. Mukyala Nsereko w'ekitiibwa ebikwogerwako bituufu nti oli eno oli mu kugaba ssente nga bw'otiikinga obululu. Mukulu Pastor Luwaga bikwogerwako bituufu, kuba amawulire ago tugafuna naye tetugatwala nga ga kusaaga, era tuteesa musigale nga mutuwaaki amawulire ago. Shira Gashumba avuddeyo n'abeera ng'ate ayingira mu nsonga za Seta High Kosa n'omwana oba famire y'omwana eyafiira ku ssomero eryo. Okusinziira ku Shira Gashumba avuddeyo ku mutimbagano nga woli mu kulaba screenshot eyo n'alyoka agamba nti walina okukolebwa okunoonyereza okw'enjawulo oba okw'amaanyi bategeere ekituufu omwana ono yafa atya. Era ono n'abuuza Minisitule y'ebyenjigiriza nti ekozeewo ki munnange ate mu mbeera kati eriwo. Ono agambye nti essaawa zino n'essomero eryo lyandibadde nga liggale. Kale nno n'akowoola bannayuganda nti muveeyo mubeere ng'ate muteeka gavumenti eno kw'ossa ne Ministry ey'Education ku nninga babeere nga bavaayo bababuulire ekituufu ekyatta omwana. Kiriza tubeere nga tubuuzaako ku Akamumpa Asia Musa Kasule God give us tukutumiddeko Lastborn mu Saudi Matthias Muyuga. Twagala okubuuzaako ate ku Enoch Akandra, tulina mukwano gwaffe ayitibwa Idi Mubaraka
Kat Alex Ogambotya, Saidat Atkunda, katusembyeyo ne Musisi John. Katuberenga tweyongerayo balala tugenda kubeera tubakonako maaso awo. Sef Kavudeyo nabeera ate atabukira Baby Gloria n'omwagalwawe omupya Jonas. Avudeyo nabeera ate abasabula. Katuleme kulwawo akatambi kakano. Gwe bawa Gloria ati kata kyalina Baby Gloria akaddi n'abundu samabiri ate uyo mutandise mutwala mbya kwegata. Gwe bawa Gloria ani gwe yasamira wagambye you know how to tame your what? You know how to tame your what? You know how to tame your what? Wait a minute. Did they even tell you that Dr. Sefko is here on TikTok? Are you aware that we have Dr. Sefko on TikTok? Before you call us your dogs. With your fake accent, you're calling us dogs. Eh? And you're calling us dogs. You can't even write the word okusinzira bwenakulabye siwuse wenofaanana bubi weno yasama weno ine ebyo yeno ino musaidizi weno ine engegeze weno ofaanana bubi singa wasirise ne batulaga ngalo zokka wandikomye okutulaga ngalo mukwano n'otatuwasamira n'otatukuba mazi. Oba kyabasajja kye bakoze Shamimu Mayanja twogera ku Zubeda avuddeyo munange ku mutimbagano n'alyoka agamba nti mulumberwe ate yeetaaga kitonde kisajja kyonna mbute yeetaaga basajja akulumberwe nga woli mukulaba screenshot eyo mukwano ffe tugakuwanga ate bwe tugafuna ku mutimbagano kati kyonna abasajja kye bamukoze nze naawe tetuyinza kubeera nga ate tutegeera. Penge naye avuddeyo n'abeera nga ate alumba Pastor Rosias Bujingo akosa ne Pastor Bugembe. Ono n'agambye nti nno kati mbu NRM oba gavumenti mbu kati etandise okubeera nti neteekawo zi diversions ezo mbu kati ng'etukaka couple oba etukaka relationships z'abantu abamu katukuwe penge abeere ng'abinnyonnyola. Ne mmwe mbabuulira nze kubabuusa ebintu ebimu akwate munnabyegendereza. Relationships ezimu just project. Relationships zemulaba ku social media zisinga project kati. Twalina omusumba nga ebbanga lyonna abulira njiri ya Bobi Wine avuma Bobi Wine n'abasumba banne. Ennaku zino enjiri gy'abuulira yakufunyisa mukazi we lubuto. Twalinayo omusumba omulala gwe twagamba nti muzeeyi ng'okuze olinda kunyenyanga ovakado otegeere nti okuze waki towasa. Yagenze n'afuna shaitaani erandani kati gy'atembeeta ku social media. Bano bonna bapasita bawagira mwami Museveni. Omu yayimbako ko ne Bobi Wine ne yamugambirawo sikuwagira mpagira Museveni. Abaffe obadde okimanyi ku accountability Bobi Wine kyabadde asaba Museveni oba n'abantu ba NRM sente eze Trump oba America ze yawa Uganda okubeera nga ziyamba ku bali b'ebisiyaga. Mulimu abasumba abatwala sente ezo. Obadde okimanyi mulimu abasumba abatwala ku sente z'ebisiyaga kati bali mu kubeera nga bakukuta. Yensonga kikati batandise okulaga nti no bali serious n'abakyala wegunaatuuka okubakuba babeere nga bo bakulaga nti bepositioninze already ebyabwe badiringa n'abakazi. Yensonga ki eyali yalwawo okuwasa atulaga omukazi ate gavumenti erina engeri gy'ekifeffettamu nnyo kigenda vairo. Yensonga lwaki waliwo ne yali avuma Bobi Wine kati yamuvaako ali mutulaga nti naafunyisa abakazi embuto. Waliwo essaawa eri Museveni naye asiiba abagambo Wine abawa ssente bansaba accountability kuba ebisiyaga bibadde mu kkanisa. Yensonga ennamba evuddeyo ebadde esinga okugamba bunno batusiyaze bapasito n'asiyaga ebadde eva mu makyaki g'abalokole naye empaawo musumba asibiddwa. Kati gwe suubirayo essaawa Museveni wagenda okwefuulira abasumba bano babadde ateekamu ssente okutambuza enjiri y'ekisiyaga. Batandise nabo okuwasa. Batandise okubalaga nti bafunyisa abakazi olubuto. Ate era n'abalokole bennyini ba Baby Gloria bimwandirabye nga ba influencer bebaagala okukozesa mu bululu ba influencer mbu bafunye abasajja. Dine Baby Gloria afunye omusajja gwe basuubira okubeera influencer naye mulokole kiri mu balokole naye nga kino kyonna ani akireeta Kyagulanyi Ssentamu gw'obalonda 220.
Promota Nobert yavuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Eddie Kenzo amugambye nti ekikolwa kye yakoze ekyokuba nti n'ate akuba omusirikale tekyabadde kirungi. Katubikuwe. Tanzania wa Eddie Kenzo akimanyi bulungi. Naye reaction ye ne retaliation gye yakoze yabadde dimining ekitibwa ky'ejjirigwa ejje lya president. President wali kabere ng'oli ali kulanga ya jenaani mu Uganda. Kopolo wa SFC abamusinga amanyi n'obuyinza kweyo event. Therefore, Eddie Kenzo put down the ranks you have in the singing industry. It is very simple. Writing a public apology to the Elite Army SFC, apologizing for that incident. Then secondly, he should initiate a dialogue. Manika Fande Magara, Kano Magara. Mumononye manyi mujafuna contact ye. Mumononye anonyoyo musirikale yabadde ku stage. Mutule naye ku meze mumunyumye ngabo Uganda. Omugambe nti owaye Uganda ngabo manyi. Ka pressure kaba waguru na ngabo manyi sobolo omuntu omulira mu nakakana. Ngabo ne ka pressure kaba waguru ate nawo ngabo manyi sawa yakwete gato ade twalino kuyimba maso ga president atulabe naye akaluka sembedde tubadde tulina okupanga tufuna ki president asime tufuna akasente ka campaign bajja kutegeera bali abasajja be basinga okutegeera mu ggwanga muno. Kiriza tuberenga tubuzaako ku nyumba Rehema tuina Tauba Namudu Amadino Gambotya Alex Musoke Ellen Sejuko tuina Nansubuga Amina Sarah Musoke Nabukwasi Robina Margaret Nasali atera katusembyeyo Andrew bote tambudde wekumire ku Newspack channel tujja kuberanga tetukuwa mawulire amalala agetunaba atufunye obera bulungi weraba.